tusigazizza emyaka 2 okulonda oba tusigazizza emyaka 2 okutuuka mu 2021 ffenna bannayuganda twesunze kulaba pulezidenti ky'omupya agenda okudda kuba pulezidenti ky'omupya gwe tugenda obeera naye ng'ekikyebuuzibwa mu kibuga Kampala kiri nti Bobi Wine agenda fuuka pulezidenti wa Uganda because tuzze tulaba abantu bangi abeesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti bantu bangi abadde bajja beesimbawo ku pulezidenti Yoweri Museveni naye nga bonna balemererwa. Tuzze tulaba Dr. Kizza Besigye, tulabye Amama Mbabazi n'abalala bangi. Dr. Kizza Besigye ekifo ekyakyesimbideko ddala ebbanga ddene mpaka we yalemererwa n'avaayo n'agamba nti nze mmaze mbikooye era mbivuddemu, so n'asalawo ye n'akita. Naye kati twebuuza Bobi Wine agenda fuuka oba anali akalulu? Ffenna tukimanyi Bobi Wine ayinza oli akalulu oba Bobi Wine agenda ali akalulu olw'ensonga kubimu ebintu byatulaze ne people power achievements ze bakoze oba ebintu byakoze ne campaign zonnyini zajja akuba campaign zennyini zabadde akubanga n'agenda ebweru n'akuŋŋaanya abantu n'ayogera nabo n'abeera ne press conference ebintu bwe bityo. So ekyo kitulaze oba kituzizaamu amaanyi ne kiragira ddala nti Bobi Wine ayinza ofuuka pulezidenti wa Uganda oba ayinza oli akalulu. Naye kyebuzibwa bw'anaali akalulu anaatuula ku ntebe because lwaki nkyogedde lwa nsonga nti Besigye mirundi mingi bagamba azaali akalulu, Besigye alidde emirundi mingi akalulu naye nga tatuula ku ntebe. So lwaki naffe President Yoweri Museveni tetusuubira nti oba pulezidenti ayinza obutta essaawa zino, tetusuubira nti oba mwetegefu okuta obwa pulezidenti essaawa zino oba okulekera omuntu yenna okufuga entebe. So kyetwebuuza nga ffe nti Bobi Wine agenda tuula ku ntebe kikyalina option kigyalagawo oba agenda kozesa kabadi ki akajja pulezidenti ku ntebe. Ffe tulabye pulezidenti w'ebbanga ttene tulaba nga abantu bangi abamwesimbyeko naye nga ye alabika tannatuusa kwagala kukita oba tannatuuka kwagala kufuga Uganda. Pulezidenti atukoledde ebintu bingi era tumurespectinga, tumwagala because ebintu atukoledde ebintu bingi naye ffe nga ffe bannayuganda twagala omuntu omupya agenda otuddira mbigere. Bagamba nga tonnagoba abaddewo sooka otunula ebintu byakoze. Siri ku side nti oba yaani kyo nkikkiriza nti pulezidenti alina kyayambe Uganda era alina ettaffaali lyatadde ku Uganda naye nga twetaaga pulezidenti omulala because twagala ensi yaffe ebeereko ng'ensi endala. Nga bw'olaba nti America babeera n'ekisanja kya myaka 4 ne bavaako. So omuntu tekyetaaga kutufuga nga bw'olaba nti tekyetaaga kutufuga kuba nze nkuze mpulira pulezidenti Yoweri Museveni. So ebbanga liraga nti ebbanga ddene lyabeddeko bwenjogera kati emyaka giri 35. So kyetaaga n'ateramuko ku bantu oba abavubuka oba nga bw'olaba Bobi Wine nti bwe yazze n'abateeramuko nabo ne bafugamu ne tulaba bagamba omugigi omuto gwe gutwala ensi mu maaso. So tomanya oyinza okulaba nti Bobi Wine talina kyagenda kukola naye nga alina kyagenda okukola. So tokuba kafaananyi nga tonnategeera kikigenda kuddako kubanga byonna Katonda y'aba amanyi. So ffe twetaaga tulabe Bobi Wine oba agenda afuga atya ng'agenze ku ntebe kubanga Bobi Wine atulaze obusobozi bw'amaanyi era atulaze wawe tuyinza omwesigira. So bannayuganda oba ndowooza twetaaga tuwe Bobi Wine omukisa oba twetaaga tulabe kikyayinza okukolera Uganda because atulaze obusobozi bw'amaanyi. Olaba ekibiina kya People Power akizimbye n'achievements ze bakoze kubanga ekibiina ekyo singa abantu bali tebakyagala kyandibadde tekiyimirirawo oba kubeerawo bwekityo nga bwekyaba. So right now kirina abagoberezi bangi era kirina abantu bangi naddala abakyagala bangi because kati bw'otunuulira bw'agenda oba mu America oba mu Canada campaign zaakola z'amaanyi abantu babeeramu ddala bannayuganda babeereramu ddala. So naye nambuuza naye ddala Bobi Wine twetaze tumulonde afuuke pulezidenti ne mugamba omuntu osobola omuwa omukisa, omuntu omuwa omukisa n'akola n'olaba kikyasobola okukola because ffenna tetumanya kikiri mabega wa muntu oba n'ono pulezidenti aliko ffenna twali tetumanyi kyayinza otufuga bw'ati oba twali tetumanyi kyayinza okukola okufuula Kampala bw'ati kikyagituuseeko oba twali tetumanyi kyayinza oteekako ettaffaali bwe riti. So omuntu mumuwa chance, omuntu mumuwa omukisa era bannayuganda ffe tuteekako omuntu era ffe tumuggyako
giba mikono gyaffe kuba kulonda kwaffe ffe tuteekako omuntu ffe tumuggyako bw'anaaba nga akoze bubi era bw'ojja kulinda ekisanja kinaddako mu kulonda tojja muwa because akoze bubi ffe bannayuganda twetaaga ddembe twetaaga abantu babeere nga ffenna tuli bulungi twetaaga ensi yaffe ebeere n'emirembe ate ensi yaffe ebe ng'ekulangidda waggulu so kyenjogera nti kiri nti Bobi Wine tumuwa omukisa tomanya ayinza okukolera Uganda ebintu bingi because wadde president aleka akoze ebintu ebirungi bingi naye tumuweemu kokono omulenzi omutoba gwe tulaba nti muvubuka tulabe Uganda wa wagitwala mu maaso omuntu bw'okola oba okuze era ekintu ky'obadde okola kiba kyetaagamuko ku myaka emito okuba ng'ekintu kitambula kubanga gwenga ggwe waliwo ebirowoozo waliwo ebintu bye batokyasobola kulowooza kukola obwongo nga bukuze so kyensaba nti kiri nti bannaye tulonde Bobi Wine era mbasaba tumulonde bannayuganda mbaagala nnyo I love you subscribe to my channel sigadde mpitibwa Frank Lwayne UG